amanyo gafunira ddala ogenda ku simu tekikyamala kwokyeteke ku mukono obulumi bwa ttatu ote wagamba nti omuntu ngata mukwano nali mwagala bwajja naye nga tukuyite kutijja kyoyagala ngamba tukuyite kutijja nti okutijja kwa kyaki olyoka oteekeko tolina beewanga osooteeka ku mukono bakikubuuzangako abantu bakibuuza anti kyembuuza tinaye crash lwaki wasaako Florence nze mbagamba kimu it's okay nawe oli waddemba okusaako omwana wo osaako taatawo nti taata Sam nze ogenda kumpandiikawo osaako divorce bwe tutyo bwe twatandika ekintu nga tulina Samonte wa Flo ne tuba ne Kore wa Flo then tujja tutandikira ku ludda luno kasooke nkubuuzeko ku muganda wange bwatulaba olunaku olwaleero nkwaliza ku Celebrity Track Extra UG BBC Final Program simulula amakya amalungi wasose bulungi kasooke twasose bulungi nnyo tukyakyanke akawungezi batasawa 11 paka sawa 12 z'akawungezi Florence Nampijja awo nga bakweleza ensonga zikwasaganya bulungi nakazino akawereza bikukuju nakutwala mu nseko buseko nkwaliza natera Z Divorce of omusambaganyi olwaleero tumboze tugenda okunywamu just twebuuza omuntu omukwano agufuna ati akoleka nti atuuka ku seeryo bwerityo naye nga teweerabidde nti mikono gyaffe abateekamu akasimbi mu Carnet Global Services bakutegeeza nti muganda wange agenda kulya mu Dubai emirimu gyegiri genda okakalabya emirimu aba taxi drivers shop attendants ba maids ngogenda kule mbimba byabazungu naye kisingira ddala wala mulimu mpya gwe bangambye omumpya oguliwo kansooke gusomere omwami omwana omulenzi omwana obwalanga bwe nkuleetera mwana mwalo ono gwe tuli naye atula ensonga lwaki ali wano omulimu oguli bagamba ba warehouse assistants basajja emyaka kuva ku myaka 21 mpaka ku myaka 38 mu Dubai company zino wamanga mogendo okolera waliwo gye bayita Amazon ne non accommodation visa transport and medical insurance byonna bili provided by company so muganda wange mu Dubai mu Carnet Global Services enamba eri wansi mu kaboxi bakubire ko ne Uncle Michael Colors ne nalongo yogera ko bajja bakwata bulungi ensonga bazambuza bulungi mu Carnet Global Services bakutegeeza nti bano basula divorce bamutwale Dubai ne Alan Cruise abantu aba mu Dubai sawa nga tucyankalanya mu Jumeirah awo mu Deira abantu aba Abu Dhabi mu Carnet Global Services bakiteka mu nnyo ensimbi ne bakimansa ne bakimansirira bonna okutwalira mu naku lwaleero mu studio nina mwana muwala abangi mwala baka video nga mwana muwala itaddeko tattoo ya Florence Nampijja awo ngenda mpola nga itaddeko tattoo ya Florence Nampijja ku mukono ne mwebuuza omuntu ajja wala avoyo yonna okwekuba tattoo y'omuntu yabange muganda wo mwanyoko oba mu family yammwe mwina mu Florence Nampijja nga fete tukimanyi oba ogamba ono Nampijja ono waffe onakwalo mwana mwala mwina mu studio tugenda panga tunyamu ekibozibozi mpaka tukira ddala ku nsonga eri okutubuulira lwaki yekuba tattoo ya mwana muwala Nampijja erinnya naleteeka ku mukono kyava kuki laavu kwagala kuba nti yefani waasinga oba ayagala kutongozebwa nti yasinga okubeera diehard onako lwaleero ndi naye mu stereo nga tweyanjulira amanya kyali kitya owulidde wadi wakulukuta ayongera ku ddoboozi nedda yongera ku ddoboozi ogamba otya maama ndi bulungi ku ssimu bakadama bano bavuma bajja kuvuma naye nga luli ku ssimu mwe muvuma kanjiteeke wano wansi ani abasinga ovuma bakadamu tusabula kituufu bahouse manager mbaagala nnyo mwenna bali temutandikirawo mugwakyakisegadamu naye nga gyebaleko yene ne banaatuvuma naye edda nawe obaddeeyo ojja bagamba bakakkanye era ndikadamu ate ncewa bagambe nti bakakkanye emirimu tebatuvumira bwereere big up hustlers mwakakyusaamuko kati ne mukalungiya kati hustlers ekiri obuuze kuba tulaba olunaku olwaleero musibye mutana abatulaba abekuumidde ku BBS Terefina njagala arafa boostinga ku ddoboozi eri yongera ku ddoboozi awo atongere ku ddoboozi liri wansi kyekyo kyekyarafa tugende maaso kale buuza kuba tulaba bali ku Celebrity Track Extra UG ku YouTube ensi ekulaba yes bandaba batunula tebakulaba
Muli mutya mwenna abandaba abekumidde ku BBS Terefina ba online viewers mwenna mbagala nnyo amanya gaffe amanya kankozese agatambula ku social media bampita Crush Walola eriryo nga gwe omuntu eryange weddira ki bampita Crush Walola neddirange erinnya dde eryengeri eririrwa Zenda muga Rokia ni Muslim. Oli mwala waseeka? Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam kanchuke tula bulungi kanchuke ntunula eno. Kakati mwala waseeka obulamu buli butya? Obulamu bulungi devo. Embeera eri etya? Okay. Kulikayo muceeyo bannange. Obadde mu nsi ki? Oman. Abaana b'Oman tubatumiddeko nnyo. Mwebale kubeerayo nnyo. Kitambula kiteeyo mu Oman. Binyiga ne bitambula bulungi just ekiriwo kugumira mbeera na kumanya kyakutwala malako contract kudda wangu. Wagenda Oman mu mwaka ki? 2019. Awo nga tuyingira mu COVID. COVID yansanga eri. Yakusanga eri. Wagenda mwezi gwa kumeka? Mwezi gwa kusatu. Gwa kusatu nga ekitegeeza 2019 ng'atandika. Wali ogenda Oman. Kiriwo ki kyakuleetera kyakusikiriza ogamba kangende mu nsi z'ebweru? Uganda ali ekuwo. Mbeera kuba oli waba ng'ali mu mbeera ennungi tasobola kugamba nti kangende ku kyeyonkole infact okole ng'okola nawaka embeera webambi ekunyigiriza so embeera eyo nalaba biganye mu Uganda nengamba kangezeeko ekyeyo. Wasomerawa? Essomero lyo tulireke. Naye nga wasomera mu ggwanga wano erya Uganda? Nasomera wano mu Uganda. Mu bitundu ki ebya Uganda? Masaka Road naye essomero lireke. Essomero ndireke? Baalijjawo? Baalisengula? Tebaalisengula. Abasomesa bonna baagenda mu masomero amalala? Weebali naye saagala just lyogera. Kale ku ssomero wali muntu kika ki? Ku ssomero nali fane. Wali fane? Nnyo. Bwe twogera ku fane kitegeeza ki ng'oli mu ssomero? Nsobola okwogera ekigambo kimu mwenna ne museka. Oba naawe ng'otuna butunuzi bwoti ne baseka? Nali fane naye nga simanyiirwa. Devotions tebamanyiira. Tebakuzanyirako? Ne ba OGs bakimanyi basobola okuweerako obukakafu nti oyo Crush tazanyirwako? Yogera byogera naye okumumanyiira. Wakula nnyo n'abalenzi? Saakula we nakulira oba nkugambe ntya mu society mu wawangalya wabeera nnyo n'abalenzi? Sawa n'abalenzi. Eno entuula eno ng'erimu olulenzi oba manyi olina mangi ogeewulira? Sigyewulira manyi si mangi just nti oba nkiyite nti waliwo ekintu ky'owulira nga kikunyumira ng'olaba nti kino wenja ndibweshiza kweteekawo sijja nze kati mpulira nga wano wenja wano wojja bw'obeera bw'oti nga manyi ogalina mu ttaano mpulira nga n'ebinyiiza bigenda kyali kitya? Mullo mullo ttaano tune Crush Walola bw'olizunguwazamuko balyogera batya? Crush Walola lirinako eriveera nalyewa awo tugenda tuukawo ogenda mu Oman emyezi egyasooka gyakuyisa gitya? Mirungi nnyo kubanga we nagenda ekimu kyantambulira bulungi okumala 1 year. Mwaka mulamba ng'okalakata bukalakasi nga buli kimu kiri okay we jazz tunyumya ne bakama abo gwe tewasanga abaana bakuba empiiyi tebakuba abamanyula enviiri ate nga bakubira bino bisibidde wano mbadde manyi mukwano eri twambala abaaya zino n'okubikka ne weebikkirira ku mutwe tolowooza naye wabanga wava eno nga gwe Dorini bw'otuuka eri ofuuka Sumaya Shakira mullo mu mateeka ate ne weebikka nga tobyejjaako ppaka lw'olikomawo Uganda kuba nze ensi gye mbaddemu veiringi y'amaanyi. Omaani ate abe Saudi bo nga tebaveiringa storage sijja kulimba Saudi simumanyi kuba sijje mbadde omusinga tegeera nnyo Omaani mumanyi street z'Omaani awo kalwere b'Omaani awo wonna omanyiiwo
entono kuba mbadde ntambula butundutundu kyogwomanyawo goyinza okwogera omwana agamba nange ndi bitundu byawo omani kati nze mbadde babadde bayitawo Tharamad waliyo Udam Muscat ne wabaayo Sul Muscat yekibuga ekikulu eky'Oman bane ngambi tegeera nyoba nange ndi mbwakadamu oba Sekadamu ate gwe toba mbwakadamu Sekadamu ekigambo kadama oba kati mwababeereeyo omuntu bwakozesa ekigambo kadama kikuyisa kiti nze sikiwuliramu bubi kuba already kitegeeza kimwe mumbeereeyo manyi tukyogera wano okyogera wano omwana najja nakulinda ekyanga oli ku show kalabe kano kagabe tuliba kadama najja nakomentinga ku show owulira mukama wo nagamba bona babakoze eki kadama kitegeeza housemaid ye mukozi wa waka ye kadama nakuba nti wano bakisussa kale ate shagala oba nga onogamba mukozi oba omukozi nga onogamba you shagala gwe mukozi gwe like commanding shagal na kalas ya sibye bagamba basajja abo bama bali esibe bagamba bwakiri kadam shagal kalas yes madam yes good sibona nti bayita shagal mostly bayita manya bakuyita amanya just ekyo kiwulira oba nga akikozesa mu lulimi lwe shagala like kadama nokiwulira nomanya ye abagamba nze mukugenda tewatya nnyo n'owulira bino bagamba abaana nti babonabonera mu biyumba gwe tewatyamu okutya kubaawo kubanga yebeera first time yo okutambula nze nalina ebyantwala sijja kulima nti nali musanyufu nga ngenda nno kubanga nali depressed kakugambe bwentyo depression evaawa ebyo bingi koze bane sikubuuzizza kanyoka nkikubuuze maama ne tata we bali no tebaliyo baafa wasigalawo nano olina baganda we bali gwe mukulu wa nze mu Galandi kati omukulu yafaanana ati wama kino ekyejo kiva okwo sina kyejo naye yekwego bayita rust bone nibo kitososa just no nze nsembayo your last bone yonna petaano kino ekiwozi kijja banyumira yadde tunyumira tulinga abasaagasa gwe muba munyiga olya ng'onyiize situka katebe gwe nina nga munyiizizza I'm sorry tewali ng'onyiizizza olya nga anyiiza aveewo agende ffe tunyumya byaffe tomanya munaye owaayo kantu konga kaggwa katukatereeze kabeera kakati owaayo awulira nga anyiize ng'owulya ennaku ekutte birabe bulungi era kyemanyi ojja kunzika ogambe oh my god mbadde ndengendera bwereere omwana nga anywa emboozi enyuma osegedde andi ne lola wa crash wa lola manti mbadde ndivudde ero ekimu byebimu byonna crash w'omuntu oli n'ensonga lwaki mulese wano naku olwaleero namwe mugitegedde wali nga ntandika ne tukyanyumyamu before nga tetunagenda awo wayagala nnyo okuyimba kuva mbuto kiki wasinga okwagala ekiwulira nga talent gye walina kuva mbuto talent kale ku ssomero nali owa ebintu byonga biggwa tutiisiza wano tandika okukankanira wano gwe omwana tebagamba nti emboozi gyanyumya erimu amata mwana okankanya tukyagenda mu maaso girekaawo tukyagenda mu maaso walina talent kikuva mbuto ku ssomero gye nali part of MDD music dance and drama era nkirinamu ne certificate best solist 2014 solist akola atya yatandika oluyimba wali mutandisi wa nnyimba nga bagamba semye nga kwasoka semye kozo bwe kiri naye nalondebwa ali omutendesi ng'agamba maybe osobola kozi banoonyamu asobola mu kala yange gye nalimu ne balaba nga nze nkisobola so ne tukikuba ne bampeerawo certificate noba ng'okikubidda mulo owaayi n'okigundira awo ne twali bakubiri
mwali bakubiri mwakoleranga mu bazita batya houses house wali bagita batya Mandela yali empanguzi nekufedda ku ssomero lyaffe nga tuli bawangu mukyabanja ku ssomero liri ogambe tetwogera owulira olyaga yogere Nsanje secondary school wano waffe wano empigi wano omanyiyo naawe olwoba oggi ne ba obbi obasanga obalabalabako egyobeera abamu mbayina tukyayogera mukyayogera olwo bakuwadde certificate ng'oli best solist wagamba tekiro kyange kankitwale mu maaso ekyokuyimba kale maybe nze nali sikyerabamu naye waliwo olinga kulabamu ekintu bwenga gwe walina talenti kimubulamu simanyi nze teriira tomanyi talenti gyoyina talenti gye nalina nze kale kyenjagala nseka ali kamera shy naye tujagenda naye mpola mpola nawe wali eyo kimanyi ti obeere newakawaka bwentuulawo divorce ng'otaasa okumbuza nja kuba mbiddamu bwenti jaba mbiddamu bwenti wallahi bw'otuula wa but nakugambye nze am not fine with interviews naye tujja gikola kati omanyi kimanyi ti byonyumiza okuba twatandise binyuma seriously yes twakikubye dda owaayi essomero nsanje secondary school webakuwera certificate nga best solist w'omwaka ogwo 2014 naye house teyawangula batuba musomesa kyo yali eyo yalina olugezigezi mouse ezendala patroni wa house yali ani owaffe Master benbera yali ava mu nsi ki yali muganda gyali ava mu uganda era nga banna naawe benbera ali nojobeera benbera mu buganda tugende n'eryo crash Simon yeno interview mwe bakidde Simon emirundi ng'esatu Simon ndowooza ensonga ziwulidde muganda wange nze siriimu wano wendi ndiyo nga Simon w'ekiwalaate kya solar panel ssebo mukulu Simon mweyo empalaate yakweruka sebo bali eno bampaaniza ekyekyo Simon tomuvuma Simon oyo ate muvumye talina kiwalaata tomugambako simugamba tagambwako olwokuba alina ekiwalaata kye tagambwako Simon kawalaata Simon neyo empalaata ye tuli eno osebe bakuwaaniza mu nfo kyokuyita nze Simon kiruma zonyiwa kiruma okufita Simon ate simpita omuntu omulala omuntu atalina nviiri mu mutwe eyoyo kakati tuvuddeyo eyo ebyokusoma biwedde tewagenda ku higher institution yona wakomaawo notandika okuyiriba ensi tukyagenda mu maaso ne mwana muwala crash wa lola wano wetwagala otutuukira ku nsonga lwaki eyita crash wa lola era kiva ku ki lwaki yatuuka ku nsonga eyo lwaki yagituukako lola kivaawa okweyita gwe lwaki weyita crash wa lola lola kivaawa okay ndi crash wa Florence Nampijja bamuyita amannya mangi eri abamuyita okay tutandike na Florence newabawo abamuyita Flo newabawo abamuyita Flora then yawo from Flora Lola gunojjawo lya Lola mb'oyala kubeera nnyo unique simbu nze kyennayagala Ora you see nze kati nalondawo Lora koleyo muwulidde bwagambye omusumbuli alina ng'egyakodde bambi bimusaana lwaki wasalawo weyite crash awo twagalira gwe lwaki gwe weyita crash ne ku Facebook crash wa Lola abakunonya ba obi bakunonyezaawa ba ogi bamanyi that I'm behind that account nze tugwali emabega waayo era neya TikTok eriko crash wa Nampijja Florence my audience they know account era bagira baseri somehow wagikyusa okuza ba wagulawo nga mpya nagigulawo nga mpya ng'omwana wattu nsana mulabiseeko omumulise yes nti nali mwagala nga biri eri nagenda tuuka ekiseera nga ndaba maybe kisaana mulabise love ya Florence ekutandikira wa maama nze okwagala kwa Florence obuuzizza okujjawo okwo kwonna
Florence Nampijja nze nga nze crush we ntandika omulaba nali Rwanda mu 2017 nali Rwanda so lumu twali tutudde ffenna family naye nga ku TV tekuli binyuma wewunya eri biba ku DSTV tezinyingi weziba then tezaali nyingi nnyo 2017 BBS yali yakajja si nnyo kale teyali nnyo nga twakatandika byali tebinyumanyuma kyoba omanya kati tunoonya ebinyuma by then waliko Mr. Mosh hi Mr. Mosh baseka abuuza ate ebyo biki abalaga ku channel endala tukyusa kati yali ali kutukyakyanke yali sigamba nti mwagala bamulaga ali kutukyakyanke ni Florence mukumulaba bali omulaba naye si muganda tukiwakaniramu mbwe si muganda kola ku telefayino mbweri ati nganze mpaka na mbukyana Kinyarwanda kati ngambagamba nedda oyo weri ewaffe kati muwolereza kubanga muganda munnange bali Banyarwanda njagala mbalage ntusinga bavuga Kinyarwanda ovuga Kiganda bali bamanya Oluganda from Kiruhura kati tuwakana okay tulaba programu evugwa byaliwo yaliwo naye nga tennaba nnyo kuba nzijukira twalabako ne kazanyo kamomo 19 nga mwali ngazanyo ba boss nga alina n'omukozi wawaka kajjukira bagita dangerous desire nakalabako ebiseera byamabega kaliko ku BBS twali mwali mune Alani Cruz naye kale nga teba Nje by the way na reviewing muzannyo ogwo gwa Kamooni ngumanyi twagukwata mu 2016 so ndowooza kitandikiraawo kati waliwo omuwala nga ngamba tutege oli omuwala atufaanana baba beeyagaliza mbu alina zino nga balaba kyana kyebwabwe waayo namugjayo mullo ne muzza nga nenkeera tumutega matunga ogenda ozimba omukwano gwo weri Florence kale mulaba like ng'omulaba omuntu akunyumira mukusooka tebamulaba nti olwokuba nti ogwamwagala ennyo kati tutandika olaba tukyakyanke tumutega oluusi ne mumisinga oluusi ne mumulaba ne mumisinga ne mumulaba bwekityo kati by then nkomawo Uganda kwaliko akazannyo nga mwali oba ritandiku mwalimu ritandi Amanda mama nga mwali nga ntuula ntende nga ndaba mwana muwala oyongera okwagala Florence kati ate owa firimu ne mumutegeera wangi wa firimu ne mwagala nnyo mu firimu bamuyita linnya kyawo weerandika omulaba bali bamuyita Hilda akazanya kuba bali bakayira biki byaddako ze nali sibifollowing kuba gwoli wadda fe twali tetunakuzaalira mwali temunaba twali tetunakuzaalira niwe sijja kujjukira byadda ze nkujjukiza kyenzijjukira tugenda twogera katuli mu kwogera laavu yo eri Florence Nampijja evaawo gye tuli mutunuulira awo ngalaba bannaye nga ndaba mwana ono azannya ne firimu kati nga ndaba okutuuka okwekuba ttattu ya Florence Nampijja bwe kye tuli mu kwogerako wano ate njagala wangi wangi munnaye nga ndaba firimu nga kuvaako akalala akazannyo nga kuddako akalala bwe kuddako akalala nga kati nga waka era bakimanyi abatandise okitegeera nze eza aba ku sayidi oli omusumbuyi kati bayize yali musumbuyi kubanga obuzannyo bwobusinga kati nga mbwagala nabala balina sayidi nabala balina sayidi naye nga nze nzekka ali sayidi emu ngamba nga bansinga naye nga nze nnemerayo ogamba olemera ku muntu wo munaye nga firimu nziraba nga mbitegeera kale nga firimu ze zinyumira but okujja ku kyeyo
ate nendaba ez'emabega zonna lisimanyi bwagerera omutegeera notandika okudda kwemabega influence yani nendaba interviews ze nendaba byayogera bambi ate wenatuuka ku interviews nempulira n'omutima n'omutima gukumenyese nga tomanyi nange mumanyi nawe gukumenyese nkuzaayo wali nti najja ku kyeyo nga siri musanyu so wendaba interview nezikakanya ngamba omuntu wange nti nina interview gye nalaba ndowooza yeyandeetera okugulawo tiktok manya facebook manya biki crash manya interview nga yaliye yali ya Florence nga wagimukolako nga ni agimukolako interview yali ya Alan Cruz. In fact interviews ezimu zasoka ku channel gye tuliko kati nawe gyogenda obeerako gyalabye eri ku channel gyogenda obeerako celebrity track ya Alan Cruz mami nayogera ebigambo bye newabawo interview endala n'owulira ng'agamba nti yava eminyinya waliwo omuntu ayogera ekintu ng'olaba alinga agamba gwe so oba tojja vaayo mugambe nti bwokiti naye ng'olaba ng'agamba gwe ze firimu era ze bazannya nti oli n'azannya ekintu ng'olaba azannyira ku life yo abamu bakitwala emotional abamu ne bakiyigamu ati nga ze Florence byazannya that's a character ze mwe mwagalira crash mweyo character ye mwozimbira crash wamukurashingako omuyinako crash you get kati ntegeera ensonga lwaki ova newe batatu kati omukwano gulinyira nnyo ddala n'osalawo kuno otakikumala okubeera naye ku ssimu nawaka omwewandikeko ku mukono mulo ate njagala ndako Florence Nampijja ate yaddala tevaakuba naye yaddala tujja gibalaga mu close up mpola mpola yaddala tujja gibalaga omwana crash wa Lola byogere bulungi crash wa Lola kuba liye erinnya liva mu Florence tokisobya gwe Lola Lola si lo oba Loro njogedde sogedde lo kisudiyemu obadde agala njisudiyemu n'abaana bano bannange kyongeremuko Lora aye Simon mpitira bubi crash wa Lola kikenderemuko ayita kulasi wa Lola Simon era kati wano wetuli bannange Simon wefuze ekizimbe kino tetukyalinawo tunywade tuganywa wano nitusobola kunywa twaganywa amaanyi ogafunira ddala ogenda ku ssimu tekikyamala kwokyeteke ku mukono obulumi bwa ttatu owo tewagamba nti omuntu mukwano nali mwagala bwajja naye nga tukuyite kutijja kyoyagala ngamba tukuyite kutijja nti okutijja kwa kyaki olyoka oteekeko tolina beewa ngaosa oteeka ku mukono bakikubuuzangako abantu bakibuuza anti kyembubuuza tinaye crash lwaki wasaako Florence nze mbagamba kimu it's okay nawe oli waddemba okusaako omwana wo osaako taatawo nti taata Sam nze ogenda kumpandiikawo nosaako divorce mukwano nina jengwa nteekeko Florence Nampijja ate nga teko divorce olaba bijja mwana tonkyankalanya omwana atabuka ku Florence bannange lindako Florence akutunuza bwati nga atunula mukka nedda si weekiri naye waliwo naye laavu ng'olina nyingi sijirina mwatu njiri goyinza obbojja bati abengeye bwetutyo twagala mwe bahamuza sebunya muli baana bangeye ekigeza mumuwasa Rema barema baba Hamza aliya Nafka bani abalala bashiba kalungi oba wange simanyi naye nga bakalungi bange shiba kalungi just babula mu bulendowooza kuba kati tujja kubuuza Jeff Kiwo mumanyi naye simulabangako kati tubuuzaani awo omulala abengeyo manyi amanya ngameka
bakyambadde babeera baki kyambadde kwani nakyali babita kyambadde kale omuwala yamulekawo omwana yamulekawo nga sente ziweddewo nalakyalina yali sita ku tv sebwe ngaakola ku tv neggalawo enkeera girlfriend namusuulawo ekintu ekyanumanye buli anti si wange ekyeŋŋamba naye nga mukulu ali awo ku kamera yakutte kamera demu yamulekawo sebola sita yalazamukuba demu nadduka mukwanogeza kubenge oba noonya kirasiyo tolina sente okwanaba sente abengeye singa okisitampingamu papa pa ndowooza owulidde bakwate paasi sinze anoonyeyo owengeye nze muwadde layini alapa tukyambadde wali ku sugarland bagira sugarland batya sugarland pictures bakafulu mu kugirabina uganda awo amina kiki mina koleya kyali kitya wali mu ola tugenda maaso na interview bwolyange ekunyiziza situsenamu bwolyange ekunyiziza funa akatebe akalodde ebbali kwatuwole interviews endala zena sente waggulu awo wali eyashivani omugole yayimba ku mukolo akayimba nekamulakira mu bulago naye gyeri soko genda ogirawo labakwe kati eno girekere bakulashi ba Florence Nampijja abasinga okwagala Florence kati ndowooza kati mukakasiza nti mulowooza mwe musinga okwagala Florence Nampijja Jebali uli Samonte tugenda muleeta kati Samonte agenda kujja tunyumize lwaki aganyo Nampijja soka tumalirize wano bugambo ki buyinza ogamba Florence Nampijja ngutunde mu kamera awo saawa eno kyoyinza omusabe saawa eno wali mitinzeko ye mbadde sina kubuuza wali mitinzeko Florence Nampijja face to face twamusangangako naye nga yakimanyi wana uli akwogerako akimanyi naye oyinza obbola batatu Florence mwagala era simulabangako naye ekyokumulaba sijja kugamba nti nja kuba like okupapapapula bomu sigambye kupapa gosiro mukwano tokibulandinga senga nali njagala mulaba we wangambira nali nzija mu sport banga mabegako nali nsobola okuga divorce mugamba abeewo naye mukwano byampola era ng'abaana be nga sita bwabeera ngera tiimu ye mukwano tetupapa tiimu yani papa nze nesimanya nze manyiyomu bale njagala oyo kyamanda manyiyomu eyo gye nategera tiimu ye tepakuka tetupapa kolera mulabi wano ng'apakuka wabugutana wagira bwati neŋamba mukwano temupakuka timu ya Nampijja yes ogimanyi manyi kugulawundirevo ne mu bbanga Sumaya binti Allah mukwano Sumaya binti how are you mpola binti Yusuf Hanna Sumaya binti Yusuf I love you so much baby nina wano lezi omuwala yalulekawo yulo ku kamera Sumaya luku kati Sumaya jango beera investor ensonga zibenga zitambula bulungi ate lulabika bulungi bambi slim daddy mulaba bamwita Arafat Chambadi mwana musiraamu nnyo assalamu alaikum omuledde alhamdulillah ayina eddoboozi nze era Sumaya gwe wewagulidde ekintu oba tutabiri mulundi gumu eddoboozi Sumaya buli kimu nkuwanidde ngenda kuwabwika namba Sumaya netumulemesa naye lwaki kambuuza ekino ekibuuzo kumakya tukola show simulula mubeera mu comment saawa nze omanyi ngenda kumpewo nga ndi mu kuseka olutambula nga lwakaggwa kati oli najja na comment nga kale katumalize tulinde divorce wakomerawo eri mbwe twakomye tutandikira wano olutalo we mujje mu lutambula ne muleeta eno mutwecce tunyumirwa mukwano muba muyomba muba munyumirwa tunyumirwa kye bayita sumulula kuleba amagwa ogiraba by the way tujiraba simula tulaba tukyacyanche by the way BBS ndowooza kwe muli n'essaawa eno tubaako yiyo ku simu wagiteekamu niyo kimanyi nti emboozi zetunyumiza tosakikiriza nti evuddemu niyo kimanyi nti tugeza omaliza nga amaanyi n'amangi eno kyatuteya kuluma nga bagikuseekako tati eluma
naye gweoyagala ki nze kyenali njagala bayiza okimanyi nti wenjitunulako nsanyuka naye oba tolabye ku nanyini linnya nkugambye tetupapa divorce obadde ki njagala omulaba it's okay mbadde nakubuuza gwe toyagala mulaba mukwano byampolampola naye ngaoyagala mulaba nja kumulaba mu kaseera akatuufu wanayagalira naye muli oyagala njagala mulaba mukwano nkiddamu ogusemba nja mulaba mu kaseera akatuufu tosonga mujja kunkubira bwereere mukwano tompapya mujja kunkubira bwereere mukwano tompapya sikupapiza tandange ndowooza yo mukyama epaaka tubalinamu 5 Crush bangambye ndyogere bulungi bambi mpolampola crush wa Lola ndowooza otegedde erinnya eryo gye riva erinnya lya Lola ddamu tutangazeemu kale ogusembayo Florence Flo Lola then Rora ha Crush wa D avayo D Crush wa D alabikako D wadivoshi ajja kujja yetaddeko n'ettatu totya nze njagala ogye kuba awatiisa bwe aliko giraga abantu bagamba omwana nga yakula amasingira yes weekube tatu yange nga nange mbasifulayo mu face naye ngirako bweti nga awo tuli wagu naye tewavayo ekirezi kyakikuba amanyo nga yebwe Sumaya wetekeko erya Simon aseko lya devotion Simon muntu gisiza nnyo muntu wempala ate muntu ogugwaka nga sola nze ebyo Sumaya yanaabiwoza nze sibimanyi era enkya si Friday nga nakatandika bwenti okwogera kumaki binti Yusufu gwomanyi ky'onoomugamba nze ebya eyo empalaata ejja nabba okyomuli lwaki mugisiba nze wengwa mmanyiwo kale ogwawa okay tugenda kujjawawo nga tumaliriza bugambo ki buyinza okulekera kale ogambe tugenda mulaba kati but bugambo buyinza okulekera as your crush my crush tunula wali mu kamera tumalirize mpalampola esoko ojeko gagwezo wow ate olikawala kalungi wedda webise mu galubeeyi yeta nkwatireko njazibuza mugambe crush wange oba nze crush we babigenda bitya crush olina obimanya mukwano bino ebintu byawule bweyiya bigambo byomugambe okay Lola it's okay sigenda kulaba kati naye nga jamulaba saawa yonna ngenda kujja okulabako ebyokugamba nina bingi okusinziira mu interviews zo kozi mwe muli ennyo lwaki nkwagala especially interviews webale kutuzaamu tiimu yo webale gyagala webale amaanyi webale kukola for real hard working lady ni mukozi nnyo era naffe otuzaamu amaanyi abakugoberera okufolowingako by the way oyo Lola si muntu wa kamera nnyo ekyo nkimwegombako kyoba last time wangamba neziganuza nogwamu n'amaanyi asagwamu maanyi muntu wangamba togenda sobola naffe abagoberera tukiraba byakola mulina okubikola tulina obikola I can see kale she's something else omuntu namwe abamujajinga because of character byazanyiire simutuukangako naye ate abamuliko koze mu tiimu gyendi eddoboozi lye ndiwulira nzemba nayo okitiwulira eddoboozi lye lyogerebwa bambi temumujajinga it's just a character woba owulira ng'omujajinga oli omujajinga jangu wa divorce akutwaleyo akutuuze ye naye otegeere Lola yani kuba nze mbeera naye Monday to Friday Monday to Saturday otegeere Lola yani mu kintu kino ekyaba celebrity nooza tulekerawo judging abantu aba baku ground tulina engeri gye tukirabamu obulala naye
Namuvuma fe. N'otuuka wali mbutuufu. N'ogamba ne weenenya mutima n'ogamba oh God I'm sorry. Walumana ya. Divorce tubasabulanga. Mwana ya. Twale siruwaza. Yemwe nyina addamu n'asanga n'agamba kale mbadde simanyi nti ndi kusanga nti oba nti yegwe omuntu bw'ati mbadde sikisuubira lwaki osooka kumpe mulawe mulano n'okungamba ti tetuwemula tiimu y'oyo omwana bambi teyomula abaana ng'ovudde ku ekyo ati ng'ovudde ku ekyo abaana gye bali esi n'akusabulira bwerere n'owulira nga nina notako n'emusenyu n'ogamba batwa mujja tereera kikulu namwe mukisusa tetususa ki ng'okwogerako nenzija ne mbabuuzaako mba nkisusize yesu omwana abeerawo n'akuvuma olulimi lwinenge luwaba omwana akijja mu mpewo divorce tewali mwana yali avumye ku mpewo mukwano ndi online viewer kino kyenjogerako nkimanyi tubasabulanga mukwano nagambye wali simanyi kale bwatyo mwabadde crush wa Laura okay butambudde nayo nako lwaliro ndowooza nawe obeere ng'olina oli fani w'omuntu ng'omwagala nonyaako bwe oyagala mukutuuseeko nje mukusina gye satulana juzi wano mu November twali wa president ne tuula mu ntebe nga esi zitukubako bwe ziti who is me nine buli wamu nkutwala w'oyagala nkutwala okitegeera bw'oba oyagala genda wa Hamza Dr. Hamza aliko security nyingi aliko security nyingi anti alina amukuuma buli woba n'akukuuma obaako security olunaku olwaleero ntambudde ne Sugar Arafa ku kamera wa Sugarland Pictures wakafulu genda ku YouTube channel bagita Sugarland Pictures yakikwasagenza olunaku olwaleero ku kamera era atukubye ekifaananyi nga kiri muzigo alali muzuri sana nga tubona banaffe abamu Harnet Global Service okutegeeza ati muganda wange emirimu mu Dubai olwo mulimu mupya abaami mwena abali eyo ng'oli wakati w'emyaka 20 kutuusa kwa 38 egy'obukulu mu Dubai bayite mu UAE waliwo omulimu gwa warehouse assistants ujagenda kukola mu companies no Mango kuli Amazon nenon then bagamba nti accommodation visa transport ne medical insurance bina bili provided by the company mu Dubai mu Harnet Global Service number yijora wansawo bakubireko bakubi direct muganda wange todda mu message mbwatete baze mu message zange simabi ko bakubi direct ugenda no mwami babita Michael Colors mu December abantu mu Dubai nkomawo mu bitiibwa ebyenjawulo Abu Dhabi anja kubayira nakuzomeza 26 mu December so kati byonna bimusinga okwetaaga amaanyi nzije nago mu bungi nyonyo ne Alan Cruz wali ku kido nsonga tuzitambuza nnyo awo bwe tutyo butambulira wa muden Amsterdam Netherlands mu January tuli fena butola mwetegeke awo nsonga muzitambuze bulungi nyaawo tujjeko mu Europe mutwanirize mu bitiibwa ebyenjawulo tambule bulungi so nze nga munamawulire no tambula mbalage ebikiva mu nsi enjawulo sagala ogenda tuuka nga agamba banyumiza kino nga te divorce yakindaga nja tuukayo then awo tulinayo yuna causes mu US Chicago tujja kubeerayo awo tutambula tuba twagitandise na bitiibwa ebyenjawulo so olina kwega otumirako omuntu oyinza okuba nga toyina tumira bambi ntumirako Sumaya Bint Yusuf tukumiddeko nnyo tukwagala nnyo peere Sumaya Bint Yusuf nkutumiddeko mukwano ntumirako tiimu ya Laura yonna sijja bamenya manya kuba mbamenye obuli okyagala mbamenye toyinza bamalayo ntumirako ku Big Brother House Air Force Nampijja mukwano You are going to Niger? It's fine for tujita tumirako kurora wange Ndiyongera mwa tumirako kurora wange tumirako kurora wange tumirako sijja kugamba nti nkwagala ndabanga ekitamala tekimala okugamba nti nkwagala tumirako kuba OGs bange Ani tumirako ku Maria Bukenya tumirako bozili badde wansi tujja faafagana nalyo dyongeza ndekerawo tumira nze nakuwadde da platform tumira mpaka ncha ntumirako pozi gwogwawa sijjako Amina ogwa mu Laura World abokutumira bo OGs and OBs mbatumiddeko abo bamanyi nti nze I'm the one behind Crush Walola page.
aba bakimanyi batumirako bafanzi bayizayo bafanzi ba Crush Warora. I'm the one behind that because nze si posting anti kati tutegeeze wanga tutegeeze eno yeshe singa okulabya munsi manyi lwaki anti n'omuntu gwenjagala kale abanyo mu kamera bati omwana oyagadde nnyo munno sebe ne ku wallpaper yaliko omulabye yaliko Sebo Flores Nampijja kyana kirabika bulungi bo olya ngo oyagala oteekewo n'essimu mwana kasisate kale obaweddeyo betumira bebeera kasita otumira abo Simon omutumiddeko empalada Simon bambi webale tuwagira atuwagira Simon bayiza wawagira FNN Simon alaiwambwa kale bweto tambudo nako olwaleero shobweto tujiwuzise ng'emasanya genjawulo omwana akaabye obannange akaabye olwali mukaabye essanyu limuyiseeko sikaaba walabeko Franklin Nampijja nga akaaba kale mbadde manyi nti okaabye kakati mwete wetuwunzise olunaku olwaleero naye nkutegeeza nti Sugar Alpha wa Sugarland Pictures yabadde ku kamera akalango twongedde okanyikiza kati Sugarland Pictures ku YouTube ubanoonyeko wakakunyuma bina Uganda ebiriko kati omwana oyo alina waaka gwakola bannaye w'amaanyi nnyo oyo gwolaba gwe tuwadde Smile Slim Daddy omwana ya Slim Daddy kati nno ku TikTok gyamusanga nze Alpha tambadde Slim Daddy wamanga tukuwagira nze mugenda ku TikTok munoonya koko samanya ki Sugar Arafat SHUG Sugar Arafat mumunoonyeko Slim Daddy support you guys mugenda musange nga nze Sugar Arafat Slim Daddy named by Crush Warora sasa omwana wabanga yali ku camera omwa kati okulayikinga no commenting kitwala ki like comment abawagizi ba Florence bati bakola nga bazanya omuziki nga ffe tukyayogera abaana tebabadde ki atazanya muziki bamukubira Florence yakubye amufaako okufaako unosigazani okay Sugar Alpha bwetu otambudde ndowooza onaku wetuwunzikire wano kaziki tuzinemo ate tujja kuzinira mu interview eno eri serious tugenze agikubye omugongo bwete ne tuwunzika ne tugenda